Jebaleko nnyo. Kale nnyabo nawe jebaleko. Bannange konguzi kuliko omwana. Amina nnyo. Amina nnyo. Bene watwekwekako ebisale wagenda n'ozaaliramu oludde watwekwekako wabula. Seekweka. Nalinga gyendi. Lingayo. Abayimbi abasinga bwe babeera embuto baba tebaagala kufulumya kifaananyi na kimu nga tebannazaala naye gwakola oluyimba n'oteka mu vidiyo ng'okyali buto obuvumu wabujjawa. Yiyi ate obuvumu olina agamba nti oba osse muntu buli omu alina kyayagala. Nze nayagala ekyo nabo baba bane be baagala. Maureen Nantume bandi ng'esebengerera ezo abayimbi abasinga bandi yani music bandi abayimbi abasinga be twali tulabirako nga mmwe temukyayagala kufulumya nnyimba mufulumya lwe mwagadde. Ennyimba ze mulina nyingi. Mulina ennyimba nyingi lwaki muteeka ku pressure? Mulinga abatubanja temutubanja sikyo? Twatuuka ku ssa ery'okuba nti nfulumya lwenjagadde omwagala tulwane n'abato. Tetulina kulwanagana n'abato kati ombutaateekeyo nange nnwane ate kijja. Mwajjira abantu abasinga beebuuza sexual harassment mu music industry yalinga kati bweri kwa kati yayongera buli lukyo. Teri nze sibiwulira. Gyebiri sibiwulira. Ekyo sibiwulira. Nze mpulira vibe yokka. Omulembe gwammwe lyali. Omulembe ki? Mwayingirira music. Eyo mu mawulire kiri kitya tebiriyo? Oyagala kunkola kimbaako nze. Bo bajja nga balina nga bamanyi kye bazza okukola. Lwaki oba ozze ng'ozze kukola nsonga ziri? Bwe jangu ng'ozze kuyimba era n'oli tajja kukulaba nti buli wojja ng'ozze kwetega byebyo by'ofuna. Naye jangu ng'ozze kuyimba. Ebyo nze sibimanyi. Nze simanyi. Experience yaki mwanako? Bannaye bambi sibimanyi. Naye bajja nga bazze kuba miziki. Bakuba emiziki, ekisooka Mukama bw'oba naye buli kimu akikutereereza. Ekirala ennyimba nina nnungi sikyo? Nina ennyimba nnungi. Abawagizi banjagala. N'empisa mwanange nina. Waki? Ani akyogera? Nze siyogera nga koti nako abasajja omwana abaneki. Abasajja mbaagala. Sisobola bavaako. Njagala mbabuulire obulamu bw'ensi eno tosobola butegeera. Omuntu akola naye ng'ebitwala ssente ze bingi. Saagala kujajinga oyo gwe bakolera kawash. Sina na buzibu naye nange nkyandwala nga kyekyo. Naye kyensaba Mukama atutaase. Copyright law ejje. Etaasa abayimbi. Era bw'eteebeewo bajja twoleza nnyo emmotoka. Abafuna mu nnyimba zaffe bangi. Abafuna mu bintu byaffe bangi. Okitegeera. Abantu basala ennyimba zaffe oli n'alya kinene okusinga gwe eyalwanira oluyimba lwo. So byonna tusaba busabi Katonda. Atenga abasinga background ye twagira bezo wanyamu engeri y'obonabonamu. Nomala n'otuuka next okubanga abayimbe sawa zino okubanga abakyala abazze okubanga bakola hit. Abasajja baagala kumala bakozesa mu ngeri y'ebobeera. Nabeesibye ku kintu ekyo. Ani gwe baakozesezza? Ani gwe baakozesezza? Bawuliddeyo omukyala omukyala omu yavaayo naye n'aganga engeri gye yeetaasa mu ngeri y'obeera omuli Karo Nantongo, Mata Mukisa, omwami oyo gwe bayita Eddie Yawe. Bannange mutulabyeko nnyo.
tweyanziza interview ebadde nnungi mu babikola balina amaanyi eyo bakoolingi nze sibisobola